الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. So kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okutendereza amatendo gonna gajjudde ku lw'omusanvu n'esoomusanvu nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzi tugenda kuddukanyayo hadithi yaffe emu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era nga tugifunamu ekyokuyiga biidhnillah. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ategeeza nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti idha raa ahadukum min akhihi aw min malihi ma ya'jibuhu falyad'u lahu bilbaraka fa inna al-'ayna haqqun. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti idha raa ahadukum min akhihi, omu ku mmwe bw'abangako ekirungi kyalabye oba ekintu kyalabye ku munne muganda we mukwano gwe nga kirungi, aw min maalihi, oba kirabye mu byabugagga bwe nga kirungi nekimusanyusa, aw min nafsihi, oba kirabye ku ye kennyini omuntu nga kiri ku muntu, falyad'u lahu bilbaraka, abeere nga amusabiranga baraka, Allah amutere baraka mu kyengeri ekyo kyalabye ku munne. Si nsonga kya bugagga, si nsonga kiri ku muntu kennyini ku butonde bwe, si nsonga kiri ku maali ye oba ekintu kyonna. Falyad'u lahu bilbaraka, sabanga Allah nti amuteremu omukisa. Fa inna al-'ayna haqqun, kubanga eriiso ery'ensaalwa lya mazima. Mwanadamu ayinza okulaba ekyengera kya munne, munnange n'abeera nga akikwatiddwa ensaalwa, mu kubeera nga amanyi oba nga tamanyi, ne bategeeza nti eddagala ly'ensonga eyo kubeera ng'ogamba nti Allah akuteremu omukisa mu kyengera ekyo. Kiyinza okuba nnimiro, kiyinza okuba nga alhamdulillah twalina ekirungi kyonna, alina byalunda bisolo, oba alina ofiisi kati ng'eno ya muganda waffe gye bayita Chupaya Safaris Limited. Masha Allah, yakusaba Allah amuteremu omukisa. Muganda waffe barakallahu fiika, tusaba Allah ateeke omukisa mu ofiisi yeeno na byonna byeddukanya. Ekigambo ekyo bw'oba okyogera ku kyengera ky'olabye ku munno, mwana tukifuuka eddagala, muganda wo n'abeera nga takosebwa n'ansaalwa eri mu liiso lyo, si nsonga omanyi ogirina oba togirina. Barakallahu fiikum وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.